Kirikita baganda bange. Oh yeah, tuli ku Parliament mu kibuga Kampala ekya Uganda. Anti ababaka ba Parliament abakyala olwaleero bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe nga basinziira ku bigenda maaso mu ggwanga ebibakolebwako. Nakyemalira Yoseri Tibuhabulwa poliisi ye amajege iso diso giso ne ba RDC bonna abakyala bano babanga bategese emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abakyala olw'ensi yonna mu bitundu byabwe. Nga bwe kiri nti omubaka wa Paalamenti omukyala mu disitulikiti y'aba akulira abakyala bonna aba disitulikiti eyo, n'olwekyo y'aba avunaanyizibwa okujaguza bakyala banne, okubajagulizaako n'okubalaga ekitiibwa ky'omukyala, n'omukyala biki by'alina okukola okugenda mu Uganda empya, okujja mu Uganda empya, naye okwetuusaako by'ayagala ng'omukyala, okulwanirira eddembe lye, okulwanirira ekitiibwa kye, okulwanirira ebyo ebimukwatako ng'omukyala. Naye ng'ekiriwo nti buli ababaka bano tebategeka emikolo egyo okujaguza olunaku lw'abakyala mu bitundu byabwe, ate poliisi, amagye, diso, giso, taso, RDC bayiika n'emiggo ne bakuba ababaka bano ne balemesa emikolo gyabwe okubaawo, ate ne babakuba ne babakubira ddala ne babaleka mu kkubire n'okubatuusaako obuvune obw'amaanyi, abamu ku bo nga batuuka n'okuzirika ne bagenda mu kkoma nga tebakyasobola kukola kintu kyonna, okulowooza, okutegeera kyonna, kubanga babakubiddwa nnyo ekisusse, ate nga bakubibwa basajja ab'amagye UPDF ne poliisi ya Uganda. K'abakyala bano nti kisusse obw'omulamuzi, tulina okwekubira enduulu, kwe kuvaayo olwaleero nga bafuluma Paalamenti nga bakutte ebipande ebiriko okwemulugunya kwabwe, nga bagenda kutuula mu mulyango gwa Paalamenti okulaga ensi yonna nti e Uganda tewali mirembe, e Uganda tewali bwenkanya, e Uganda omukyala alabibwanga kasasiro. Bulijjo batugamba mbu baatujja emmanju, so kumbe babadde batusiiga kazigo kutulimba, wabula batwongera tusibira mmanju. Era nga babadde bali mirembe peacefully. This was a peaceful demonstration. Ne batuula wakati mu mulyango gwa Paalamenti bwaguuga. Babadde bali awo nga poliisi eno eyungudde basajja baayo abawanvu n'abampi, bakyala baayo abawanvu n'abampi, nga bajja batandika kuyoola babaka ba Paalamenti, nga babasitula babayoola basindika mu kabangali. Balabye ababaka bazitowa bagumu, nga batandika kubakwata nviiri bazisika mbu balumye bazikuulemu muliro ababaka balumwe. Batandika kubanyoola mu kkono babakubye ne babaleka mu kkubiro, nenda ku maziga g'omubaka wa Paalamenti wadde kwegumya ne beegumya, naye nga bo balumiddwa. Kino nno okubaawo batwaliddwa ku CPS e Kampala okulaba nga babasiba mbu babajja mu buvulabe babadde bagenda okufuna, mbu waliwo babadde bagenda okubakuba wadde beekalakaasiza, so nga ate poliisi yennyini y'ebadde ebakuba. Kati nno bino okubaawo kyavudde ku babaka bano okusooka okugenda ewa sipiika Bilangirangi Anita Amongi ne bamuloopera ne bamuwa alipoota yaabwe nti ffe tukooye okutulugunyizibwa ate mu nsi eyaffe, tukooye okubonyaabonera ate mu nsi eyaffe. Lwaki ffe tetukkirizibwa kutegeka lunaku lw'abakyala kulujaguza? Baakiwandiika wa nti olunaku lw'abakyala mu nsi yonna luba lwa NRM, nti nze wa NUP, nze wa FDC, nze ow'ekibiina kyonna ow'enkyukakyuka sikkirizibwa kutegeka lunaku luno, sikkirizibwa kujaguza lunaku luno ne bakyala bannange. Ekyo kyavaawa era kyatandika ddi okukola.
N'olwekyo tukusaba otukkirize tufulume wano mu Parliament tugende tutuule wali mu mulyango gwayo twekalakaase mirembe okutuusa obutali bumativu bwaffe. Bwe batyo bwe bakikoze ne balumba naye ebivuddemu tebibadde birungi. Abasinga ku bo bali mu kunyiga biwundu, bali mu kunyiga migongo, bali mu kunyiga obuvune obubatuusiddwako. Naye nga tubasabire batereere basuuke ate bagende maaso n'okukola emirimu gy'eggwanga okuweereza abalonzi baabwe. Bano nno baddusiddwa ku CPS mu Kampala we basibiddwa mb'okubateeka mu understanding tebaddamu okwekalakaasa era tebaddamu ne bageza okukirowoozaako. Waliwo ambuuzizza ekibuuzo nti lwaki olowooza poliisi yandikozesezza amaanyi gano n'okulemesa obulemesa abakyala abatudde wansi abatuusa obubaka bwabwe okubakwata n'empaka okubaggyawo? Lwaki poliisi ekola bw'eti? Munnange ensonga lwaki poliisi ekola bino? Egezaako okutiisatiisa ggwe mwanayinki, gwe omwana wa wansi atatya biduduma abadde talina katengo nti bano nabo tubakwata ne tubasika enviiri ne tubanyiga ne tubakwata obundooya ne tubambula engoye. Kati ggwe ate kakyere olaba bano tukibakoze olwate ggwe bino tebabikola nti nno gwe kirina okubeera naye bakikola okubaako mu message gye batuuseeyo okubatiisatiisa. Mutye mugambe olaba babakoze bwe batyo olwate ffe. So bannayuganda ebyo tebakyabitya, babamanyi kye baagala na ki kye beetaaga. Bino si gwe gusoose okubikola, bazze babikola. Lwaki bano bandivuddeyo okwekalakaasa ate nga badde balaba ebikolwa bannaabwe? Kitegeeza ne munnayuganda yenna gy'ali tewali wano kimutiisa kimujja ku mulamwa. Olunaku lujja kukya, nga bwe lugenda okukya ekinaava mu mpale ey'ebiraka mujja kunnyumiza. Abadde basuubira nti musigamu bannayuganda katengo kubatiisa baleme okubaako kye bakola, bwe balisituka nti bwe buddu, bwe mulimanya nti bulijjo ekintu kitokota nga tetumanyi, nga temukyasobola kistopinga, temukyasobola kiyimiriza, temukyasobola kizza mabega okuggyako okubalya mmwe kennyini kibeeriire. Muggweewo mwenna, Uganda edde ku mutendera gw'erina okutambulirako. Byebyo nno ebituuse ku babaka bammwe ne tubasaasire. Mukama abasaasire abamanyise nti eno Uganda si ya mirembe, tulina okubaako ekyenjawulo kye tukola okuggyako nakyemalira. Naye tubeebaze olwa kino kye bakoze. Kikolwa kirungi nnyo, kikolwa kya muwendo era kya kitiibwa.